The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Ab'ekibiina ki National Unity Platform beemulugunya olw'ab'ebyokwerinda okuwambanga abantu baabwe ate ebweru w'eggwanga eggwanga lya Israel lizzeemu ate okulumba aba Hamas mu kitundu ky'e Gaza. Ebitundu ebisinga mu ggwanga eryo bimaze okubanga ate biwambibwa mu city eya Gaza. Byonna ebirala byendeese olunaku ate olwaleero nkwaniriza okubanga otwegaseeko oli ku The Alternative Digitalk TV. Nze Kenneth Rwemirembe Lwatimbira kaba kaseera ka updates wakati mu The Mighty Drive etambulira ddala Monday to Friday ssaawa zibeera 2 ez'okumakya okutuuka ate ku ssaawa 4 ez'akalasamanzi. Tukwebaza gwe atambudde naffe okuva eyo yonna gye twatandikira wiki ewedde twali wano nga tukwebaza omulabi waffe okubanga ate ojaguziza wamu emyaka 5 naffe nga tukuweereza nga tukuwa amawulire ageesigika n'okwogera ku nsonga eziruma Bannayuganda nga bwe walabye ku screen awo nga sinaba kubanga ate njogera ku gy'oli. Real issues, real talk, awo kwe tutambulira nebyo ebiruma bannansi bye twogerako wano. Tuli ddoboozi lyabo oba oli awo abalala media houses endala bezitayinza kubanga ziwa space okweyogerako n'okwogerako ebyo ebibaluma. Kale nkwaniriza kubanga otwegasseeko bingi ebiri mu mawulire g'enkya y'olunaku ate olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 tuli mu fresh month eya September mwaka 2025 tugutambuliza ddala era twebaza Katonda okubanga tuli balamu nze naawe gwe yandaba. Kiba kikulu nnyo, kiba kikulu okubanga ate obulamu okyabuyina. Bangi tebaliwo, kale nno twebaza Katonda nti obulamu weebuli ate twongera kusabira abo bonna nga mu famire yo oba mikwano gyo tebali bulungi.
tukusabira wano ku The Alternative TikTok TV bibe nga bikutambulira bulungi. Kansuubire weekend yatambudde bulungi ate oli wano amawulire ffe tulina okuba nga ate tugakuwa tetulwayo tukeera buli kumakya okuwa amawulire mu butuufu bwago nga tetulina side ate gye tutambula nayo tukuwa amawulire nga bw'olina okuba nga ate ogafuna. Kale nno nkusaba osubscribinge ku YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda weegattire ddala ku tens of thousands abasubscribing edda ate naawe obeere ng'ofuna obubaka buno obw'enkizo oba stories zaffe wano ezeesigika n'eddoboozi lyo gwe munnayuganda ali eyo tusobole okuba nga ate oba oli awo oliwulirwa abo bekikwatako. Tubeebaza mmwe abasubscribing edda naawe atulaba kiba kikulu n'onyiga ka like emboozi eno esobole okutuuka ku munno agyetaaga oba n'okugisharingako tusinziira ku mitimbagano gyaffe social media handle yaffe eri The Alternative Uganda. Buli lwolaba The Alternative Uganda suubira mazima mmerere suubira birungi byokka. Nzikiriza kati nkutwale butereevu mu mawulire ag'enkya y'olunaku ate olwaleero nkuwe updates ku ebyo ebyakoze amawulire mu ggwanga lyattu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Nga mu Uganda kansooke n'emboozi ya bannaffe abeekamuli beemulugunya oba tebali mu mbeera nnungi oluvannyuma lw'enkuba okubanga ate eyonoona ebirime byabwe n'amayumba gaabwe mwe babeera. Enkuba yeeyongedde eruuyi eyo n'ereka bingi ku ttaka omuli amayumba n'abantu abamu ne bakosebwa. Twalabyeko ng'abamu basibiddwa bandage oluvannyuma lw'obuvune lwe baafuna nga ennyumba zibagwiridde. Enkuba yali nnyingi nnyo ng'erina kibuyaga era abantu teyabayisa bulungi, ebisolo ne bifa ate abeeyo bali mu kwemulugunya n'okukaaba nti gavumenti singa erwawo okubayamba ebintu biyinza obutatambula bulungi, tebakyalina kyakulya, enkuba eyonoonye buli kiramu. Tuli mu kaseera ka nkuba newankubadde nga ebitundu ebimu mu Cattle Corridor byo bikyafeesinga kasana naye nga sizoni ya nkuba awo nno twongera okusaba abantu okusimba emiti okukendeeza ku kibuyaga ono ayonoona ebintu. Bannakamuli bo embeera si nnungi mu bitundu by'e Naibowa eyo baadde bakaaba oluvannyuma lw'enkuba namungi w'enkuba okuba nga ate ayiika mu bungi eruuyi eyo ebintu ebisinga ne byonoonebwa ate embeera bwetyo bwetambula eruuyi eyo bintu si birungi. Naffe tugatta eddoboozi lyaffe kulyammwe bannakamuli okubasaasira n'okusaba abo bekikwatako okuba nga ate babadduukirira babayambe mu ebyo bye muyitamu n'ebitundu ebirala by'eggwanga ate nammwe tubaagaliza birungi byereere mwetegeketeekera enkuba eno ate ereme kwonoona bingi. Bannakamuli bo bwe mbavaako ate nzikiriza nkutwale ddala butereevu mu mboozi yaffe ey'okubiri ey'enkya y'olunaku ate olwaleero ng'eno nno ya bannaffe ab'ekibiina ki National Unity Platform. Bano nno nabo baavuddeyo ne boyogerako ku kuwambibwa kw'abantu baabwe. Ab'ekibiina ki National Unity Platform bagamba nti security oba ab'ebyokwerinda bakisussizza okuba nga bawamba abantu baabwe. Ku mukutu gwaffe twali twakuteerayo obubaka obwali bulaganga Bobi Giant ono bwe yali akwatiddwa. Kale n'abakulu mu kibiina muri Secretary General w'ekibiina kino David Lewis Lubongoya yavuddeyo ate n'agamba nti gavumenti ekisussizza okuba nga esiba abantu baabwe ng'ebawamba mu ngeri etategeerekeka. N'agamba nti kati abakwate naddala nnyo abava mu kibiina ki National Unity Platform bangiko omuli ne Habibu Bwembongo ono ye ssaabakunzi w'ekibiina ki National Unity Platform. David Lewis Lubongoya ono Secretary General w'ekibiina kino bino nno yabyogedde n'alaga nga gavumenti ekigendererwa kyeyina kyakubanga ate banafuyanga bwe boolekera akalulu ka 2026 akabindabinda. Bavuddeyo ne beemulugunya ne bagamba nti singa gavumenti erwawo okukola ku nsonga zaabwe kubanga etta abo abaasibibwa olw'ensonga ezeekuusa ku byobufuzi nti nabo baakukolawo akatiisa. Y'omwogezi w'amagye mu ggwanga General Felix Kraije yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti kituufu Bobi Giant yakwatiddwa mu kikwekweto ekyakoleddwa poliisi ne bannamagye ate nga entabwe esinga kuva
ku parade gye bakola nti ekavule. Kale no parade eyo bwetyo yandibanga yavaawo obuzibu obwaleetedde bano okubanga ate basibibwa. Bannayuganda bakyemulugunya olw'ensonga y'abantu okubanga bawambibwa wano emboozi zetukuwadde ku bantu abawambibwa buli lunaku nnyingiko. Kale nekyebuuzibwa lwaki kikolebwa bwe kityo. Abantu bangi wano twakutegeezaako Sam Mugumya yali omuyambi wa Kano Dr. Kizza Besigye naye yawambibwa ne presidential candidate okumala enfunda eziwera era nga yakulira ekibiina ki PFF Kano Dr. Kizza Besigye naye yawambibwa okuva mu ggwanga ery'e Kenya ne munne Hajji Abed Lutale ate ne bakwatibwa. Hajji Abed Lutale ono naye y'omu ku abo abavunaanibwa mu kooti ate ku nsonga ezekuusa ku treason. Bangi kye bagamba nti kuno kwonna kubeera kugezaako kunafuya opposition. Kale no abantu ab'enjawulo baavuddeyo okubanga ate bawoninga gavumenti nti erekeraawo okubanga ate ewamba abantu naddala nnyo abali ku ludda lwa opposition. Matu g'Abannayuganda drones si kipya. Buli Munnayuganda ayogera ku drone agirinako sad story. Ne wano nno drone eyo yali eyingiddeko era abamu ku bannange wano ne bayisibwawo si bulungi. Tugatta eddoboozi lyaffe ku abo bonna abaagala amateeka gatambule mu butuufu bwago okuba abantu baleme kuwambibwa awatali musango gwe bazizza. Kale no singa baba n'emisango batwalibwe mu kkooti bawulirizibwe ate baleme kubeera eyo mu makomera. Kigambibwa okusinziira ku bannakibiina ki National Unity Platform nti waliwo bangi abaasibibwa mu kalulu akaggwa abakyali mu makomera nakati nga tebamanyikiddwa na gye bali. Abantu bangi tebayisibwa bulungi, bagamba nti bali mu ttokya ab'ebyokwerinda ate babatokyalinga olw'enzikiriza yaabwe mu by'obufuzi. Kale nno bannakibiina bano baavuddeyo ne bagamba nti gavumenti ekisusizza eswaleko oba ab'ebyokwerinda babe nga baleka abantu beeyagalire mu demokrasi. Omuntu nti waddembe okubanga akkiriziganya ne gw'ayagala mu by'obufuzi. Kale nno si kya kukakibwa nti olina kubanga owagira ekibiina bwe kiti okubanga otaayaayira mu Uganda ne weeyagala. Bwe bityo bikyatambula mu kibiina ki NUP okuwamba abantu kukweyongerera ddala wabula tegakyali mawulire, kyeyongera buli lukya naddala nnyo ku ludda oluvuganya gavumenti. Ate ebyo bwe bityo bwe biri bwe nvaayo mu kibiina ki National Unity Platform ate nzikiriza nkutuuseeko eby'ekibiina ki Democratic Party. Eno nno olunaku olwaleero kooti lw'essuubira okuwa ensalawo yaayo ku musango oguvunaanibwa oba kwabo abeemulugunya ku ngeri mukulembeze w'ekibiina kino Nup Mao gye yayitawo okuwangula mu Delegates Conference eyali Mbarara. Bangi baavaayo si bamativu nga bwe tuzze tukutegeeza wano mu The Mighty Drive. Baavaayo nga beemulugunya engeri ebintu gye byakolebwamu nga bagamba nti abantu akalulu tekaali kamazima na bwenkanya n'abannamawulire tebakkirizibwa kuyingira munda kulaba gye byali. Bokisi zasitulibwa busitulibwa paka mu kasenge eyo abaabala akalulu nti tebategeera baasayininga foomu ezo ezikakasa abawanguzi nabo baali tebamanyi gye baali bavudde. Olwaleero abatakkaanya na kuwangula kwa Nup Mao bo basuubira nti kooti eneesalawo bulungi olunaku ate olwaleero mu kooti enkulu Mbarara babe nga boolyawo esazaamu obuwanguzi bwa kwatidde ekibiina kino bendera Nup Mao nti bo tebamulabamu bukulembeze. Kale no si alina okuba nga ate akulembera ekibiina kino. Mutabamiruka oyo eyaliwo bingi byatambula si birungi, embeera teyanyumirako ddala n'akamu ate n'akeddagala ebintu tebyali birungi. Baavaayo nga beemulugunya nga bagamba nti Nup Mao ono twawulira nga bagamba n'okugamba nti state agent nti n'amagye agayingirawo byalimu boolyawo gavumenti okubanga eyagala emuyiseewo nti ekibiina ki DP eyongere okukinafuya. Bano nno mwabadde Gilbert Amado ne Edith Byanyima
abo nga be bali ku ludda ate oluwakanya obuwanguzi bwa Honorable Norbert Mao ate newankubadde nga baba abali ku ludda lwa Mao bagamba nti abo bonna abawakanya obukulembeze bwe si bannakibiina kye DP nti abo just bali bweru tebaagaliza birungi kibiina kino newankubadde ate nabo abalala abo abawakanya obukulembeze bwa Norbert Mao bagambye nti bo be bannakibiina abatuufu omuli ne Edith Byanyima bagambye nti Byanyima family eno mu kibiina ki DP kale nno mpagi nnene. Nzikiriza kati olwakadde nkufulumyeko eggwanga lyattu Uganda oluvannyuma lw'okubanga wasubscribinga ne weegatta ku The Alternative Digital TV ffe tetukoowa kukuweereza bifa mu nsi. Mu Uganda olina okubimanya n'ebweru w'eggwanga olina okuba nga obimanya ng'ate tetuli biased mu reporting yaffe oba mu mpeereza yaffe tubeera tukuwa amawulire mu butuufu bwago. Bwe nkutambuzaako ebweru w'eggwanga eggwanga li Israel lizeemu ate nate okulumba bubi ekitundu eky'e Gaza eyo mu Palestine. Embeera tetambulira ddala bulungi nga bw'olaba ku screen awo ebizimbe ate biyiikira kumukumu. Twategeddeko nti amagye ag'eggwanga li Israel gamaze okuba nga galangirira nga bwe gabambye ebitundu 40 ku 100 mu bitundu by'e Gaza nti Gaza City 40% eri under Israel bamaze okuba nga abagiwamba babe nga ate bafulumya aba Hamas bano. Nze nkutegeeza ebikwata ku story eno oluvannyuma lwa event ya October 7th yabaawo ba Hamas bano lwe balumba eggwanga li Israel ate ne babanga batemula abantu babayisa si bulungi. Abantu bangi bafuna ebisago ne bayisibwa bubi. Okuva n'olunaku olwo eggwanga li Israel lyalonchinga attacks ate mu Gaza n'okubanga ate balwana n'aba Hamas bano. Bantu bangi bafudde emitwalo n'emitwalo gy'abantu nasemba okuwa report nga bali mitwalo 6 basoba mitwalo 6 bannamawulire abasukka mu 2 nga bafudde. Embeera tebadde nnungi. Eggwanga li Israel terikkiriza bannamawulire kubanga ate bakavalinga ebiri eyo kale nno buli akavalinga alina okuyitira mu mitendera egy'enjawulo n'okuba nga ali authorized by the IDF oba amagye aga Israel okukwata ebiri eyo. Embeera tebadde nnungi. Abantu international community evuddeyo okwemulugunya ku nkola y'ebintu mu kitundu ekyo nti eggwanga li Israel lisse nnyo abantu ate oba oli awo bali innocent. Ye prime minister w'eggwanga li Israel Benjamin Netanyahu yavaayo n'agamba nti si baakuyimirira paka nga abahamasi bano bavudde mu kitundu ky'e Gaza nti ate okutambuza obulungi Gaza okuleeta emirembe ginaabeerawo lubeerera balina okuba nga ate bafulumya abahamasi mu kitundu ky'e Gaza kye basuubira okukola ng'ate bawambye ekitundu ky'e Gaza bakiteeke mu mikono gy'Abaisirairi nti olwo awo banaasinziira okunoonya obukulembeze obunaakikulembera abantu ab'e Gaza bwe banaaba basazeewo nti okuggyako okukola ekyo ne bawamba Gaza emirembe tegisuubirwa nnyo. Bahamasi bano nti beeyongera ate kufuna maanyi kale no balina okulwana nga bukyali babe nga babayimiriza. President Donald Trump w'eggwanga lya America yavuddeyo naye n'ayogerako nanga asaba aba hostages aba abaali bakwatibwa nti ate babeere nga bateebwa. Eggwanga li Palestine oba abahamasi ba hostages be bakwata oba abantu b'eggwanga li Israel abawambibwa mu lutalo luno nti babe nga bateebwa. Abaali mwana kati essuubi likendedde nti abandi banga bakyali balamu ate bayinza obutasukka 20. Ate President Donald Trump yasinzidde n'agamba nti ba hostages bateebwe mulundi gumu si kubata mu bitundutundu nti ate emirembe gisobole okuba nga ate gikomawo eruuyi eyo. Benjamin Netanyahu omukulembeze w'eggwanga li Israel ye ku ky'okuba nga awamba Gaza ataawo kwatasobola kuva mu njogera ye ate we twogerera nga wenkutegeezeza 40% ye Gaza amagye gatukakasizza nti gamaze okuba nga gagiwamba. Bahamasi nabo tebatudde bagamba nti bakufiira ku kye bayita ekitundu kyabwe eky'e Gaza. Amidst tension eggwanga li Israel lyo teritidde likyeyongera ate kulaunchinga attacks bizimbe bikyayibwa amalwaliro nago ate gali mu kukubibwa. Amagye bo bagamba nti amalwaliro agakubiddwa
ate ababeeramu wansi eyo mu basement babeera ba Hamas nga bagakozesa nga base z'okulwanirako. Kale nno nga tebabona choice ndala okujjako kubakuba. Twalabye nga basula notes okukakasa okutegeeza abantu mu bitundu by'e Gaza nti badde mu maserengeta amambuka gonna essaawa yonna nti bagasalako. Eggwanga li Israel limaze okuba nga ate nga likozesa ennyonyi ne lisuula obupapula obutegeeza abantu okwamuka ebitundu by'amambuka badde mu maserengeta. Embeera terinaba kubeera nnungi mu kitundu ky'e Gaza. Nange nno olwakadde nsaba mbe nga nkwerekereza olunaku ate olwaleero the might drive yo ekyatambulira ddala bigenda kubeera biwoomu. Nze Kenneth Olwemirembe Lwasimbira weebale okubanga ondabye.